السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Mudachi kento nombudo bufunda بإذن الله kasera akolwa leero ine mukadde wange Imam Aksamu Sulaiman Mpaji, Director Muttaqina Islamic Center, the same time Muttaqina Islamic Media. Mu byonna بإذن الله kama wange leero ankyaliddeko biidhnillah beeko byatuusa ku basiraamu. Tusaba Allahu tabaraka wa taala emirimu gyakola ne gye bakola gyonna Allah basiime gye batuusaako engalo. Mukadde wange nsaba biidhnillah obuze ku basiraamu then obeeko n'ekyo batuusaako biidhnillah tabaraka wa taala. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Oluvannyuma lw'okumutenda Allah nannyini matenda amajjuvu agatalina bubi bwonna wadde obukendeevu, nzaako okusaalira Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okusookera ddala neebaza mukadde waffe Sekawukaasha okutukyazaako biidhinillahi tabarakallah ku media ya Muttaqina. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize kaweefube yenna gwakola, kubanga department eyo eya media ye mukama waffe side eyo. Bebitiibwa balungi, nako olwaleero biidhinillahi tabarakallah kenfunye omukisa nange nenkyazibwako muganda wange Ukaasha, jagadde nga baneko nammwe ensonga enkulu. Ensonga eno nkulu nnyo, yeyimiriddeko obumu n'enkolagana yaffe ng'abasiraamu nga lwe luganda lw'obusiraamu. Sekawukaasha, oluganda lw'obusiraamu lwe lukuŋŋaanya omunyankole ku muganda. Luganda lw'obusiraamu lwe lukuŋŋaanya oba lwe lugatta wakati w'omuwarabu ku muddugavu. Oluganda lw'obusiraamu teruliiko kikula kya muntu, wabula kasita abeera nga musiraamu oyo okakasa bukakasa nti muganda wo. Ekigambo kubeera nti oyo muganda wo, amakulu gaakyo mu bufunze kitegeeza kubeera nti omuntu wakumpi nnyo gy'oli, omulowoozaako nga bwe weerowoozaako, omufaako nga we wandyefuddeko, olumwa wakati mu kulumwa kwe. Mu bufunze ekyo tuyinza okuyita oluganda. Kati oluganda lw'obusiraamu luyina ebivunaanwa omuntu bye bimuvunaana okubeera nti naabikola okuyimirizaawo oluganda lw'obusiraamu. Waajibaatun wa huquuqun akhuwatul islamiyya, ebyobwetteekwa ng'ate era mu mbeera y'emu nga bivunaanwa omusiraamu byavunaanyizibwa okukola okunyweza obwa sseruganda bw'obusiraamu. Okusookera ddala kasita okakasa nti oli musiraamu, oluganda lw'obusiraamu okuluyimirizaawo n'okulunyweza kiba kikukakatako, kiri waajibu, kyabwatteekwa ku ggwe omusiraamu okufuba nga bw'osobola okunyweza obwa sseruganda bw'obusiraamu. Kati bino bye tugenda okwogerako, buli obwekyekinga n'olaba nga tobikola, majja bumanya nti tonnaba kuyimirizaawo oluganda lwa busiraamu. Bye bayita huquuq, ebivunaanwa, omuntu avunaanyizibwa ki okunyweza obwa sseruganda bw'obusiraamu. Obusiraamu bukuvunaana ki bw'oba oyagala okunyweza enkolaganayo n'oluganda bw'obusiraamu? Bwe tulabye nti lwa bbeeyi, olugatta ebikula by'abantu bonna ab'enjawulo. Okusookera ddala ekisooka min waajibaatun, mu ebyo ebyobwetteekwa era ebivunaanwa al muawana, okukolaganira wamu. Obusiraamu bwateeka essira ku nkolagana yaffe ng'abantu, era ffenna tukimanyi nti nno obumu ge maanyi, okukolaganira ewamu ensonga etambula. Kampuni ezisinga okubeera ez'amaanyi zirina abakozi bangi, naye gye zikoma okuba n'abakozi abangi emirimu gye gikoma okugonda. Media eno gy'olaba Sekawukaasha, emabega waffe waliyo cameraman,
Ffe tutudde wano, waliwo abagenda okulaba vidiyo eno, waliwo abagenda okujongerayo. Omulimu ogwo tegusobola kukolebwa muntu omu. Gwalaba vidiyo, gwagikoze, gwayagala ojongereyo, gwe yeekutte mu kamera. Ekyo kiraga nti nno ensonga yonna eneevaamu ng'evuddemu bulungi, eteekeddwa okuba nga wakati waayo waliwo enkolagana, waliwo enkwatagana. Kati omuntu okuyimirizaawo obwasseruganda bw'Obusiraamu bwateekeddwa okubaawo enkolagana wakati w'abantu. Allah subhanahu wa ta'ala kye yatugamba wataawanu ala albirri wattaqwa. Abange mukwatagane mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, wataawanu ala albirri wattaqwa. Mukwatagane mu kutya Allah, mu kukola obulungi, mu kweyisa obulungi fi umuri dunya, mu nsonga z'ensi. Kwatagana ne munno mukole business. Wattaqwa ne mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Awo nno we tukubiriza baganda baffe nti tubasaba tukwasaganyize wamu. Midiya eno twagikola n'ekigendererwa ekyokubunyisa obusiraamu mu ggwanga lyonna, Uganda. Si Uganda yokka, mu nsi yonna. Spreading da'wa, spreading obusiraamu. Ekyo nno nga buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu yenna. Midiya eno gy'olaba seeka, buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu. Ad-da'wa, okukola da'wa ku ekyo ky'aba ategedde nga kirungi, ku ekyo ky'aba atadde mu nkola. Buvunaanyizibwa bwa musiraamu okufaayo okulaba nga obulungi bw'alina butuuka ku balala. Kati bwe tuvaayo ne tukola midiya, tugamba Muttaqiina Islam Media, tuba tutaddewo ekkubo eryangu erisobola okutuyambako okubeera nga tubunyisa obuvunaanyizibwa bwaffe. Obuvunaanyizibwa si bubwo okaasha wekka, n'abo abatulaba buvunaanyizibwa bwabwe okulaba nti obusiraamu bukola ki. Islam is our responsibility. Obusiraamu buvunaanyizibwa bwaffe. Kati Allah kyatugamba nti wataawanu, mukwataganire wamu, ala albirri, mu kukola obulungi, mu kweyisa obulungi, wattaqwa, ne mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bikolwa eby'okutya Allah, mukola da'wa. Tukubiriza baganda baffe abatulaba nga nnyimiriddemu kaawa, omutuyambeko tufune kamera, tufune ebikozesebwa okulaba nga da'wa egenda mu maaso. Muttaqiina Islam Media oba Muttaqiina Islamic Media, ekigendererwa kyaffe ekikulu kulaba nga tuteeka essira mu byalo. Genda okulaba nga tuli upper northern Uganda, genda otulaba nga tuli mu eastern Uganda, western Uganda, kulaba nga obusiraamu butuuka buli wamu, abantu basoma eddiini. Kakati n'omuwalimu okutuula wano abaako kyajjukiza nga kati ffe tuli mu kujjukiza oluganda lw'obusiraamu. Omulala n'akafuna, n'omulala n'akafuna, gwe Allah gw'ayisirizaamu okubaako ky'okola, ogenda kufuna empeera, ogenda kufuna obulungi. Ogwo nno gwe mugaso oguli mu kukwataganira ewamu. Ekintu kyonna kye mukoze nga muli wamu, Allah akiteekamu omukisa. Kati bakadde baffe, mikwano gyaffe, tuyambagane biidhinillah, na kyonna ky'olinako obusobozi. Tulabe nga midiya eno tugisapootinga, tulabe nga midiya eno egenda mu maaso. Ekyo nno kivunaanyizibwa ku buli musiraamu okuyimirizaawo obwasseruganda bw'obusiraamu, okubeera nga abantu bakwataganira wamu, okubeera nga abantu bali kimu. Allah subhanahu wa ta'ala kyatugambye nti wataawanu, bannange natugamba wala taawanu, temugezangako ne mukwatagana ala al-ithmi. Abantu abasinga enkwatagana yaabwe bakwataganira mu kukola byonoono. Social media eno giraba, abantu basobola okukola, oli n'akola live oba oli n'akuŋŋaanya abantu, naye ng'ekibakuŋŋaanyisiza kola lugambo, kuwemula, kutyobola ekitiibwa kya muntu. Allah atuganye n'atugamba wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, temukwatagana mu kukola ebyonoono ne mu kulumbagana. Twandikwataganye mu kukola bulungi, twandikwataganye mu kuspreadinga da'wa. Muttaqiina y'abavuddeyo n'ebitongole bya ne bivaayo, muyipushinge biidhinillahi tabarakallah, obusiraamu bugende mu maaso. Ekyewuunyisa seeka, buli w'okola obulungi ofuna empeera mpitirivu. Man dalla ala khayri, omuntu yenna ayambako munne okukola obulungi afuna empeera ezifaanagana ng'oyo aba akoze obulungi obwo. Kati buli w'oyambako da'wa eno, ne tugenda ne tusomesa eyo mu byalo, ne tukwata zi vidiyo n'abaana ne bagabanako ku irimu egyo tusomesezza, ofuna obulungi obufaanagana nga oyo aba asomesezza.
musomo gye koma okweyongera nga Allah akuwa obulungi gwe mugaso oguli mu spreading da'wa abange tukwataganire wamu siraamu butukubiriza okukwataganira ewamu ku nsonga eyo Imam. Yesebo. Era katono nnyo nti omuntu da'wa bagikola mu nfunda 3 oba 4 kuba waliwo abaddu nga Allah atukola ng'emitwe gya njawulo lwa Allah asobola okuwa nga akuwadde chance n'ogenda n'osoma ilmu naye n'akunyima akasente kati ate gwe tosobola kusomesa abantu ilmu watali kaki kasente kinyinza obba nga nze mbitegera mu mbeera eyo nti oyinza okuba nga gwe tusobodde kusomanga gwe omuntu naye ate ng'osobola okufandinga oba okusapooti obusiraamu ne bweyongerayo kyekyo kye twogerako kye bayita muawana okukwasaganyiza ewamu buli omu n'ajjayo amaanyi ge tigwe Allah akuwadde oyina amaanyi ga ssente Allah akuwadde riziki togenda kuba na maanyi waliwo olinga ye tagenda kuba na maanyi ga riziki ate nga naye Allah gy'alina nga ye mu buntu bwe ng'obuntu Allah ate naye amuwadde abantu emabega taba follower ate ye agenda kuba kutambuza awo mu mbeera. Obusiraamu bulungi nnyo Sheikh Ukasha olaba n'agenda okukwata vidiyo eno n'agyongerayo wallahi naye agenda kufuna obulungi agenda kufuna empeera olaba n'agirabye nga twogera ku kamera nagamba lawo senga mbadde nina ssente yo kamera naligiguze ntya faman hamma bihasanati muntu uli wawankawankira okukola obulungi n'alemererwa katabaha Allahu hasana kamilatan Allah muwandikako obulungi bwonna kakati obulungi obwo bwonna bubeerawo nankwasaganyiza wamu kubeera nga tuli kimu almuawana. Aseka Ukasha ensonga endala eyimiriddeko obwasseruganda bw'obusiraamu okwewala ne ssekwewala yenna okulyazaamaanya muganda w'omusiraamu okwewala alla yazlimu almuslimu akhaahu obutalyazaamaanya musiraamu n'alyazaamaanya musiraamu munne bi ayi nawi min anwa'i dhulum na buli oba muteeko ki mu miteeko gy'obulyazaamaanya weewala okulyazaamaanya muganda w'omusiraamu. Sheikh Ukasha abantu balyazaamaanya era obulyazaamaanya obwo buvuddeko ensonga y'okubeera nga abantu baawukana omuntu n'abeera nga takyayagala kutunula ku munne lwakuba nti yamulyazaamaanya omuntu n'agabeera nga atya okutunula mu kyenyi ky'oyo gwe yalyazaamaanya yajja n'amwewolako ensimbi bwe yamala okuzeemwewolako agamba kati ayita eno n'ayita eri olaba oluganda lw'obusiraamu bwe luvaawo olw'obulyazaamaanya kati obusiraamu bwatukugira okwewala bwatukubiriza okwewala ne ssekwewala yenno obulyazaamaanya bw'oba onoonyweza oluganda lw'obusiraamu olina okwewala obulyazaamaanya bulyazaamaanya bugenda kubeera kizikiza yawma alqiyama omuntu agenda kujja yawma alqiyama nga bamubanja nga talina kyakusasula okugjako eswala ze mpaka yamuyita mwavulunkupe talina kyakusasula okugjako ebisiibo bye talina kyakusasula okugjako emirimu emirungi gimugibweko giweebe bano be yalyazaamaanya. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase ku nsonga eyo ng'olwaliro ow'amaanyi yalya ow'amaanyi omunafuuza akyalina akake ow'amaanyi yatwala ebitambulamu owa ssente n'ow'amaanyi sika be bakola ennaku zino kati fe abanafu tugikole tutya kati obulyazaamaanyi obwo olw'okuba nti olina akasente nolaba nga bakyalina ssente tebalina makulu kubeera mu nsi ajja n'abasenda ku ttaka bonna n'abagobawo olw'okuba olina obuyinza. Ate ekikoonyesa ku ekyo Seeka omuddu agoba abantu ku ttaka ng'agobyewo ye muto oba agobyewo agobawo ba myaka 8 ate nabalaga nti ttaka lirye olwakaki lwakasente olw'obuyinza alina obuyinza alina amaanyi ne wallahi toli w'amaanyi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wayita mu makuba aga abiri ag'obunyomoofu wallahi byonna by'oli mu kufiibaanira by'oli mu kulwanira by'oyimiriddeko n'olyazaamaanya banno ogenda kufundikira nga bakuziise mu ssanda 3 tewali kye tugenda kukutwala nakyo. Adduniya daaru mamar edduniya entuyitako buyisi walayisa biddaaru makar tetugenda kubeerako lubeerera naye wallahi kyaddaaki ogenda kusasulira ebyo by'olyazaamaanya banno. Wallahi gwe wenna anoonya abaana ab'obuwala okubatwala ebweru mbu bagenda kukuba kyeyo naye ng'ekigendererwa kyo onoonya kubalyako nsimbi zaabwe. Bakugambye kampuni evuddeyo nekugamba nti twagala abantu 10 kampuni eri Saudi Arabia
erikkata gwe novaayo nojja Uganda nogamba njagala abantu 1,000 ne bajja bonna ne bajja buli omu n'omuggyako akakadde bumala omuggyako akakadde n'okuba balabayo bana ku mbala waliwo abatambuddeyo 3-4 nga bagumira ku ekyo ofundikiro bagambye kampuni eggaddewo emirimu giweddeyo naye ng'obaliddemu akasente ng'okimanyidde ddala togenda batwala obulyaza amaanyi obwo ogenda kubuddawo amaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bano nno banaku banoonya kyakukola tebalina kyakukola banoonya mirimu abamu ku bo batunda na bubanja bwewaabwe n'afuna akakasente n'akawaayo yoli namulyaza amaanya kika abantu balyaza amaanya wallahi oli n'abeera eri n'akola akasente ke mu bugubi mu mpewo n'akwesiga gwe owooluganda lwe n'akwesiga gwe mukwano gwe n'akakusindikira obeeko ky'omukolera ky'anaasanga agambe nti alhamdulillah ebbanga linamala ku kyeyo nakola kino wallahi n'agenda okudda ng'omulyaza amaanyi olaba abantu bwe batyo bakutuka ate obwo obulyaza amaanyi obwo enjawukana eyo tekoma kwawo bombiriri weesanga ng'ekula kakati okwewala obulyaza amaanya kikulu nnyo bw'oba oyagala okuyimirizawo bwa Sseruganda bw'Obusiraamu. Seeka n'omuntu afunamukko ensonyi okutunula mu kyenyi kyoyo gwe yalyaza amaanya bw'abanga ddala alina ensonyi waliwo bonna abatalina nsonyi n'ayimirira mu maaso go n'akugamba nazirya kati ogenda kukola ki wallahi nazirya genda ddayo okole nje n'endala ya subhanallah saba Allah atusaasire naye obulyaza amaanya bugenda kubeera kizikiza yawmal qiyama. Abamu bakwatibwa nsonyi nti aziridde bba wange aziridde mwami wange aziridde maama aziridde taata n'atafaayo n'agumiikiriza n'alowooza bigenda kuggweera awo. Allahu akbar. Seeka tulaba nti omukyalo osula naye nga mukyalawo tolina kumulyaza amaanya tolina kumulyaza amaanya noga nti ono olaba mukyala wange ate ekyewuunyisa omukyalo oyo mu mbeera gy'alimu nga mukyalawo ye ate obusiraamu bulina ebumuteera mugamba nti munnange oyo mwami wo baako ky'okozesa mu ssente ze kubanga buvunaanyizibwa bukulabirira naye ggwe obulyaza amaanya omubaka sallallahu yatuuka n'otugamba nti Allah yennyini n'agamba nti oba olaba nga togenda kubeera mwenkanya ogenda kulyaza amaanya wakati w'abakyala bameka baleke wasa atya fawahida beera n'omu olw'okutya obulyaza amaanya Allah yasooka ntugamba muwase mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahida wasom obwenkanya abakyala bagenda kutubanja yawmal qiyama. Kale obulyaza amaanya nsonga nene nnyo kati kwe ensonga eyo y'abakyala n'abaami Allah atuwa chance tugikozese naye twesanze nga abavubuka muffe n'abasajja manyi yo aya Allah wabuyinza emanyikiddwa n'abatamivu bagimanyi osanga omusajja nga munyuwa mwenge nenga sebe agitegeera wankihu ma taaba lakum minan nisa bagisoma okufaako obufiira wayenda toyinza kugamba nti zirama era gamba obusiraamu butugamba aba bana naye nga yayenze naye kyenjagaddemu nti ate ffe tuzze aya ne tugikozesa bubi abantu babitegeera mu ntegeera ndala. Allah ampadde abaana bakyannema olulabirira ate ngenzi endeesa omukyalo owokubiri baana bano bagenda kukubanja obwenkanya kintu kikulu nnyo 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 obwenkanya seeka kintu kikulu tusaba Allah atuyambeko tubeere benkanya eri abantu baffe abantu abo batubanja okubeera abenkanya gye bali batubanja okubalabirira okubafaako naye nga tuli benkanya. Kiki ekikuliisa mu restaurant n'olya ekikoko ekinene restaurant ya bbeeyi naye nga abewaka wabalekedde akameeza kyokka bangi mukyala alina abaana 8 wabalekedde akameeza ka mitwalo egi ebiri mingi 5,000 mulekere 10 ezi naye gwe n'ogenda mu KFC oba Cafe Javas n'olya emitwalo 6 omuntu atya wallahi oli mu kulyaza amaanyi nga sente zange ye nga sente zizo ze wakoze n'otuyanira oli mu kulyaza amaanyi
era Allah agenda kukubuuza kubanga buli buvunaanyizibwa bwo. Olaba batugana kuwayo muzikiti nga aliwo akabali bubi. Buli buvunaanyizibwa seeko obulyazaamaanya bwe tuba tukutte bukwasa awo buli wamu. Mu ŋŋanda zaffe abantu ab'eŋŋanda beeryazaamanyaganya, oli n'agamba ndaba ono muganda wange kamulyazaamaanya. Mu mikwano gyaffe ne mu bantu abatwogereza ne betwogereza bulyazaamaanya buli awo. Oli n'ayogereza omuwala n'enniya yakumulyako obusente bwe bw'akoledde ku kyeyo. Obulyazaamaanya buli wamu. Naye wallahi bugenda kubeera kizikiza yawmal qiyama. Seeka ensonga endala ku nsonga y'obulyazaamaanya, obujulizi obutukugira okubeera nga tetubeera balyazaamaanya, omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatugamba al-muslim ayitibwa omusiraamu akhu al-muslim. Musiraamu aba muganda wa musiraamu munne. Naye mu nsonga enkulu zaateekeddwa okubeera nga yeewala la yazlimuhu, tamulyazaamaanyanga. Musiraamu togezangako n'olyazaamaanya muganda wo omusiraamu. Omusiraamu mbaka atugambye al-muslim akhu muslim, omusiraamu aba muganda wa musiraamu munne la yazlimuhu. Mu hadithi eyo yennyini mbaka sallallahu alayhi wasallam n'agamba kullu muslimin ala al-muslimin haramun, omusiraamu ku musiraamu bino biri haramu. Dima'uhu, omusiraamu tateekeddwa kuyiwa musaayi gwa muganda wo omusiraamu. N'obeera nga gwe Allah gw'ayisirizaamu oli omusaayi gwe ne guyiibwa n'afa nga Allah ayisirizza mu gwe, wallahi akabasa kali awo, obulyazaamaanya. Era Allah bw'agenda okusooka okubala abantu abayiye emisaayi. Ekyokulala wa maaluhu, emmaali ya muganda wo omusiraamu eri haraamu kuggwa okubeera nga omala gagikozesa mu nkozesa etali ya buvunaanyizibwa. Wa irduhu, n'ekitiibwa kye. Omusiraamu weewala okusaanyaawo ekitiibwa kya munno n'okwata akazindaalo n'otyoboola munno n'omuvuma n'omukonjera n'omutemerera n'omwogerako ebinene n'ebitono, naye ng'oli mu kuzannyira ku kitiibwa kye. Abange tubeere beegendereza nnyo ku bulyazaamaanya obw'ebikula eby'enjawulo. Mu nsonga endala ezinywezaawo bwasseruganda bw'omusiraamu zaateekeddwa okubeera nti akola, tuteekeddwa okusaasirigana wakati waffe ng'abasiraamu. Beera n'ekisa, beera n'ekisa mu mutima, beera musaasizi. Allah subhanahu wa ta'ala musaasizi, era twagala atusaasire. Naye bwe tuba twagala Allah okutusaasira naffe tubeere baki? Arrahimuuna, abasaasizi. Baka watu bw'atugamba sallallahu alayhi wasallam yarhamuhumur rahman, ajja kubasaasira oyo omusaasizi. Irhamu, musaasirenga man fil ard, ebyo byonna ebiri ku nsi. Yarhamukum man fis sama, oyo ali mu ggulu agenda kusaasira. Tubeere basaasizi. Mu hadithi endala yagamba omuntu atasaasira ne Allah tagenda mukola ki? Musaasira. Okitegeredde ddala musaasira. Okitegeredde ddala nti abantu banafu. Okitegeredde ddala nti abantu bagwa mu nsobi. Omuntu musaasire, musonyiwe, mulekere. Naye wallahi oli n'awalana munne ne wali nnye n'awalanawo. Anti ne betusaasira nabo batuyisa bubi. Ne betusaasira batuyisa bubi. Eyo ye nnecha y'abantu. Gy'okumukugumiikiriza ku binyiizo n'ebizibu ebiri ku muntu, seeka omuntu mubi. Kyova olaba mu ssuula zetu waliwo essuula ze baziyita muawwadhataini, essuula ze twekingiriza nazo. Muawwadhataini zonna zitandika n'ekigambo a'udhu, n'ekingiriza, saba Allah ntaase. Baziyita muawwadhataini. Mu ssuula ezo mulimu essuula gye bayita muntu. Era etandika egamba Allah wange nkusaba ontaase omuntu. Qul a'udhu bi rabbin nas, bagamba nti neewogoma ntaasibwe ku mulezi Allah ntaase, omulezi w'abantu. Rabbin nas ye mulezi w'abantu. Allah akutaase obubi obuli mu bantu.
hali omuntu si kitonde kyangu siri mwangu mukyala we goyina simu ki kakati olina okugumiikiriza ku binyiizo bye bw'oba onoomufunamu obulungi kyova olaba mu bo nga bba abafumbo kyekyokulabirako kiyinza okuwa ekyokumpi olw'okuba nti bano bawangaala bonna empagi ezinywezaawo obufumbo bwabwe mulimu okusaasira wajaala bainakum mawadda wa rahma Allah n'ateekawo omukwano n'okusaasira ewatali kusaasira abantu basobola kuwangaala bonna ate mawadda egenda n'eggwawo mukwano negusigalawo rahma ayekwatiridde wano mu ntandikwa kyovula abantu bagamba mukwano gusimanya guba gutandika ate bwe gukula gumanyi okuba wamu naye nga kyandibadde nti omuntu gy'okoma okuwangaala naye gyewandikomye okumwagala kuba oba omutegedde naye ekyo bwe kityo bwe kiri ky'abantu gye bakoma okuwangaala batuuka ku ssa nga beesaasira bwesaasizi nogamba bambi kati ono muteeraani kuba nyinza okuba nze amusobola kuba omumanyi embeera zo ozimanyi obunafu bw'obumanyi n'omugumiikiriza wallahi omusajja n'abeera nga mwavu talina kasente naye n'oguma n'ofumba nga abagagga obalaba n'okwogereza bakwogereza n'ogumiikiriza n'omusaasira mulabye ddala mu butuufu oyo w'omuteera abalala ate tebajja kumalako naye kati okusaasira wakati waffe obusiraamu bukiteekako essira mpagi nnene kivunaanwa kikulu nnyo ku muntu ebimuvunaanyizibwawo kunyweza oluganda obusiraamu mbaka saa sallam yagamba almuminu omusiraamu omukkiriza lilmumini ku musiraamu munne ku mukkiriza munne kalbunyanun balinga omuzimbo muzimbo ogwo yashuddu ba'dhuhu ba'dha buli kisenge kinyezwa kisenge kinne waakyo muli bumu musaasirigana nti ono waaba agudde mu nsobi gwono abeerawo okumunyweza n'okumugumya kati ekyo kibeerawo olw'okusaasirigana wakati waabwe era omubaka saa sallam n'atugamba nti ekifaananyi ky'abasiraamu ekifaananyi kyabwe mu nkolagana yaabwe ne mu kusaasirigana kwabwe wakati waabwe ne mu bukwatampola bwabwe yagamba mathalu jasad wahid balinga woolaba omubiri ogutya olw'obusaasizi bwe balina wakati waabwe balinga woolaba omubiri gumu omuntu afuna ekisa n'abeera ng'alumwa wakati mu kulumwa kwa munne olwe buganda lw'obusiraamu n'olema okulya olw'okuba bukaasha tafunye kyakulya omusaasidde naye gosaasidde asobola obbikulyako gwe tofaayo empeera yo ginoonye waani buli woonoonya okusiimisa abantu ogenda kwejjusa kugambye sekawukasha abantu babi bw'oba onoonya bantu kusiima yaddamu ogenda kwejjusa bagenda kukugamba tolina kyewali otukoledde tolina kyovaako yeggwe okuva nina kufuna omukazi akuyimirireko akugambe nze ntera nnyo okugamba abantu nkuba nnyo ebifaananyi by'abafumbo kuba bano bamanyiddwa nti babeera nnyo bonna omukyala asobola okusiima owa bbuca amwongezza essavu n'alema okusiima gwe amuwadde sente ezigula kiro y'ennyama sekaako nno kali wala osobola omuleetera abaaya n'omuguli abaaya miliyoni ya mitwalo 20 seka n'ogimuwa n'akugamba n'agikwata n'agikanuga wali mu ntebe naddebi n'ayambala n'adda mu seefi nga takwebaziza nga tafuddeeyo naye akakwewuunyisa osobola ogenda ku dduuka n'omugulira switi wa 5 n'akuwahaga n'abuukabuuka kati abo tulina kubeera bagezi tumanya nti masha Allah kino bwe nakikola kimusanyusa ate kino buli ssaawa oba olina okunoonyayo obukodyo obumusembeza n'obumunyweza n'obumukumakuma okubeera nga mubeera ekintu kitya mukusaasirigana wakati awammwe n'omusaasira n'ogamba kabebi akaana kato gamba ne waba akoze ensobi osooka kumukwatibwa kisa toyanguyiriza kumunenya omulowolereza bulungi omukwata mpola ono tewakula naye gwe oyagala akyuse buli kimu
So okusaasirigana wakati w'abantu abali ewamu kintu kikulu nnyo mbaka yagamba nti wakati mu kusaasirigana kwabwe balinga olaba omubiri ogutya omubiri yagamba mathalu jasadi wahid omubiri idha shtaka singa ekimu ku biyungo udhu kifuna obulumi kikosebwa ebiyungo ebisigadde ku mubiri biwaana bifune eddagala erigenda okuwonya ekiyungo kino nasso eno bw'ogiraba bwekosebwa nefunaka obuvune obwongo amaaso amatu buli kimu nasso eno ewonya etya bwetyo tulina okuwangaala ng'abasiraamu naye wallahi bwetyo tuwangaala buli omu ali bibye abadde yamanyi atatuuka n'okugamba tebitukwatako naye ng'omanyi obusiraamu ngeri gye bwateekamu essira ku kubeerawo mu bwetaavu bwa munno awo ne tugenda kutuukawo okutambula mu man kaana fi haajati akhiihi omuntu yenna buli waabeerawo mu bwetaavu bwa muganda we n'obeera naye olw'okusaasira n'ekisa ky'olina kaana allahu fi haajatihi allah abeerawo mu bwetaavu allah ayingira mu nsonga zo kati tulina okusaasirigana wakati waffe Sekawukash ojja kukkiriza biidhinillah tugenda kukomako wano insha allah omusomo guno gugenda kuba gweyongerayo mpola mpola ogw'oluganda lw'obusiraamu n'ebivunaanwa tukomye ku nsonga y'okusaasirigana insha allah 3 enkwatagana wakati waffe okwewala ne sekwewala yenna obulyazaamaanya n'okusaasirigana wakati waffe biidhinillahi jalla wa ala. Assalamu alaikum warahmatullah. Nebaza mukadde wange imaamu kati imaamu nga tonnamaliriza eggulo obaddeko apa olina ensonga gyogeddeko mu kusooka ey'okuba obumu masijidi apa eri eyimiridde etya essaawa yakakati kuba tulaba sofa gwe ne bakama baffe engeri gye mugikuttemu alhamdulillah tusaba allah abasiime emirimu mugikwasaganyizza kintutte butereevu ku pointi gy'osoose okutuwa ey'okuba obumu emizikiti 3 allah gye yakabasobozesa okuzimbanga mu Takina Islamic Center 5 emizikiti 5 mashallah tabarakallah emizikiti eg'5 obumu mubukoze mutya advice gyoyinza okuwa abantu okuba nti nabo basobola okubeera mu mbeera eyo ne batambuza ebintu ebyo bumu abantu ba apa babeera mu mbeera ki nga balaba abantu b'e Kampala ate be babayambako mu kutambuza obusiraamu Sekawukasha ne bw'olaba nsiriikiridde wallahi ekigambo ky'obumu kikulu mu Takina eno twagitandika n'abantu batono ddala tuzimba masijidi esooka tuzimba ey'okubiri n'ey'okusatu naye lwa bumu obututuusizza ku kubeera nti emirimu gitambula social media eyo gy'olaba WhatsApp mwetukolera emirimu Musiraamu najja n'oli najja nga temwemanyi ate ekikwewuunyisa ndaba ne group olina ne group namba mu Takina muziri mu TikTok kitegeeza n'aba TikTok bonna n'obeera ne mutaka gamba gwe kasitooli n'aba nti Musiraamu n'omufuna ne mudda mu group ya WhatsApp ng'ekibagasse buki Musiraamu kye bayita muawana tomumanyi ne oli Musiraamu ndi Musiraamu tugenda kukola kuzimba masjid. Lwaki tuzimba masjid? Kubanga mulimu gwa bbeeyi. Man bana lillahi masjida bana Allahu lahu baitan fil janna. Twagala Allah tuzimbire nyumba mu jana. Tukwasaganyize wamu nga tutandika. Kati seeka ejo nabadde apa. Abasiraamu be apa masha Allah nga bba ab'ekitundu bafaayo nnyo okubeera nga nabo bali bumu. Era olaba abo mu mbeera yaabwe seeka. Kyannewunyisizza nnyo bakoze omulimu munene ne beekuŋŋaanyamu miliyoni namba mu emitwalo 23 kuddaabiriza masjidi. Bazikuŋŋaanyizza buli bwe bano ne basuula mpola mpola. Nga bba abasiraamu b'oku kitundu. Ffe tukubiriza abasiraamu bonna mu ggwanga lyonna mu nsi yonna nitubakuŋŋaanyiza mu WhatsApp. Naye tetubadde tukifunanga nnyo. Ate abasiraamu b'oku kitundu gye tuli mu kugezaako okuzimba masjidi nabo bambi ne beenyigiramu. Kubanga amasjidi ze tuzimba
tuzimba masjidi ze tulabira ddala nti mutuufu bano bali bubi seeka bw'otuuke apa bwe babanga bavuddemu ssente ezo wallahi beerekereza bw'otuuke apa n'olaba ennyumba mwe basula n'olaba embeera gye balimu n'olaba naye nga beerekereza akasente bazimba obusiraamu. Kakati era omuntu asobola okwebuuza n'ogamba nti abasiraamu bano okubeera nga batindigga eggendo ne bava e Kampala ne bayisa mu disitulikiti ez'enjawulo Luweero-Zaanyi ne bagenda paka eyo munda mu Northern Uganda apa Adjumani district awo wonna wonna tewali mizikiti gya kuyambibwako. Tunoonya bantu boolaba nti butuufu bano wano Allah in fact yatusinka yagamba wano temuvaawo. Ekitundu ekyo kirimu abasiraamu abapya bangi, bantu basiramuka buli lukya. Ekitundu kyo kyennyini nnyini obusiraamu bwakagendayo bugenzeyo lwa muzikiti ogwo gw'olaba. Abantu sekakukasha tosobola kutuuka eri oba oyagala nako olina konna okeemaleko olw'okukola ki olw'okuwankira olw'embeera gy'abantu n'okuwankira okukola obulungi n'abantu essanyu lye bakuwa nga balaba mu butuufu masha Allah ina ky'obayambyeko okulaba nti obusiraamu bujja mu kitundu ne kifuna obulamu. So nja kwebaza abasiraamu biidhinillahi tabarakallah saawa zino tuli mu kukola gundi siiringi waggulu na kuyiwa ngalama slab wansi Allah batukolera enteekateeka then tukube plaster naye omulimu ogwo tugukola na buli musiraamu yenna. So emirimu egyo gyonna mirimu gya muttaqiina, mirimu gigenda mu maaso eyo saidi ya charity naye ate ku saidi ya da'awa eno era tuli beetaavu nnyo abakamera kubanga emirimu egyo sekawukaasha abantu bano kibasobozesa okubeera nti omuntu akola updates zino ze tubaweereza n'obusimu bwaffe kitegeera ate n'abantu abo ne bafuna ekyokulabirako ekirungi nti kisoboka kati butuma Allah batukoledde enteekateeka nammwe ku saidi yammwe media ne mubeera nga musobola okutuyambako ne mujja nga ne mukavalinga ebintu ebyo masha Allah tabarakallah ate obusiraamu mujja kwongera okubeera nga bukola ki. Emizikiti gikyali mingi emyetaavu. Tulina masijidi yaffe Seeka yateewuunyisa eri mu kibuga bagita masijidi Takwa Kabaale Busega. Sheikh abasiraamu bali bubi kyenyinza okugamba amazzi gayingira buyingizi muki enkuba lweba etonnye otuuka okusaalira naye nga guli mu kibuga otuuka okusaalirawo nabo beetaaga okuyambibwako. Tusaba Allah atukole enteeka kakati naye nga byonna tugenda bituukako nga tuli bumu era tubasaba nange mutwegatteko biidhinillahi tabarakallah tuweereze obusiraamu mutwegatteko tukole obusiraamu kyekigendererwa kyaffe kubanga kuno ku nsi tuliko akaseera katono nnyo. Bavubuka bannaffe mulaba tuli bavubuka bato. Omuvubuka awangaala ng'awangadde ng'awangalidde ku busiraamu ashaabu nasha'a fi ibadatillah agenda kubeera mu kirikizo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Musajja mukulu bakadde baffe mu abatuzaala abatusingako ku myaka akadde nga kagenda gy'okoma okuwangaala obuwangaazi bw'obwa bukola ki bukendeera gy'okoma okuwangaala obuwangaazi bukola ki otuuka na kiseera nga tukyalina maanyi gakola bintu bimu wandikozesezza omukisa gw'okubeera nti masha Allah tabarakallah olina ky'osobola okukolamu n'okikola biidhinillah. Buli muntu yenna abagagga Allah bwe yawa ku nsimbi tuli beetaavu nnyo bansimbi ezo Allah ziyabawa okubeera nga tuziteeka mu bintu bya Allah subhanahu wa ta'ala ate nammwe muli beetaavu bakuziteekamu lwa nsonga buli lw'okwata ensimbi n'oziteekamu Allah akubisaamu. Nze Seeka waliwo abantu bafuuka mikwano gyange banjagala nnyo lwa kubazigirira wano waliwo ddiiru nti ddiiru kiyakuzimba muzikiti era buli lukya banneebaza bwe tuzigirira abo bategeera omugaso gwa ssente zaabwe. So nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateekemu omukisa ate era akkirize naffe kyonna kye tuba tukoze Allah subhanahu wa ta'ala akiteeke ku mizaani emirimu gyaffe emirungi. Mmaliriza nga nneebaza buli muntu yenna ayina kaweefube gwakoze buli muntu yenna ku mirimu gya muttaqiina ku mizikiti gyonna egizimbwa ku buli kyonna kye tukoze. Emizikiti ebiri giri under construction ogw'Ensekwa n'ogwe Apa naye sida tusanze nnyo diteeka ku Apa oyo obwetaavu obuliyo biidhinillahi tabarakallah naye nga tukyabanjulira ensonga endala nnyingi
insha Allah tabarakallah saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize okufaayo kwa buli muntu yenna. Assalamu alaykum. Barakallahu fika wa jazakallahu khayra. Iyaka. Nyongera okubaza muganda wange mukadde wange Imam Hassan Sulaiman Haji. Nga tuli ku Muttaqina Islamic Media twebaza mu byonna abatuwuliriza n'abatulaba. Ebyo bye mutuyambyeko bye mututeereddewo mu mbeera yonna tusaba Allah abasiime abaweemu obulungi. Lawula mmwe Allah kuyisiriza mu mmwe baani abandiyambyeko obusiraamu okutambula obutali ku Muttaqina yokka wabula n'emikutu emirala egya social media. Tusaba Allah buli mukutu gwonna oguli ku mbeera y'okutambuza obusiraamu n'okusaasaanya daawa Allah agukuumire ku mbeera entuufu era ateeke baraka mu mirimu egyo. Sekakasha ekanijja kasalamu baganda bange mbasaba tukozese ennamba z'essimu zino tuteekeko kyonna eniya yaffe biidhinillah twagala omwaka guno genda okuggwako nga tulina equipments tulina gadgets ezigenda tuyambako okukola daawa. Tulina kamera oba essimu ennungi eneekwata video, nga tulina sound boya wa buno obuntu buno, nga tulina camera stand, nga tulina light, nga tulina ebintu byonna ebisobola tusobozesa okubeera nga emirimu gy'obusiraamu gitambula. Wabaayo omuganda waffe nga gw'osobola otufunira entambula, ng'osobola otufunira entambula oba ka pikipiki kuba wallahi gye muli nugamba nti nze biidhinillah entambula yiyo ojja kuba otukoze bulungi. Ffe buli wonna wali darasa tujja kugenda tukavalinga emisomo tugisindike. Mu mbeera y'emu twebaza abaganda baffe abalina medias ez'enjawulo ba ahlu sabqi, nze nja bayita ba ahlu sabqi abatusooka mu nsonga eno. Thulaya Islam Media Suluhu mukoze omulimu gw'amaanyi mu inspirinze abantu bangi. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime naye nammwe mutuyambeko biidhinillahi tabarakallah ensonga eyongere okubeera ng'egaziwa media zonna ezikola omulimu omulungi ogwa da'wa. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime media gye zinaakoma okweyongera okubeera nga weeziri alhamdulillah emisomo yejja okubeera nga gituuka ku bantu n'okufuna abawalimu ab'enjawulo. Sekawukasha wasindika Sheikh Salim Bosa, Suluhu nasindika Imam Cheyune, emisomo ne gibeera nga masha Allah abantu babeera mu kwejjukanya mu kutegeera ddiini. So mbasaba bannanga ebitiibwa mutuyambeko nakyo osobola. Muntu kyasobola okuwola Allah oluwola. Allah yagamba kumuwola. Wallahi Allah muwole Allah, gwani awola Allah. Allah muwole omutwalo agenda kubisaamu akuweemu emitwalo 10 ate ayina obusobozi obukubisaamu nga bw'ayagadde Allah. Man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu. Bino si bigambo byaffe. Allah yabuuza ani asobola okuwola Allah oluwola olulungi. Allah amukubisizeemu. Allah kubisizeemu adha'afan kathira, enkubisa empitirivu. Kwata omutwalo Allah ajja kukubisaamu. Kwata ebiri. Wallahi tewali simbi ya muntu gye tugaya era tuziwe ekitiibwa. Gwe n'oba okwata 10,000 10,000 kasha twatukana okuteeka ku posita enusu 5 tugamba kale singa tufunayo 5 naye tukyali saawa zino ojja genda okutunuulira nga tunaweza nde emitwalo 2 ate ensimbi zino tuli beerufu kye tufuna kyonna tukyanjulira abasiraamu tubabulira nti kino kituyina. Allah bwana batukoledde enteekateeka nga tufunye ebyetaagisa wallahi tujja bagamba nti ebyetaagisa tubifunye era ensonga ewedde era mujja kubiraba biidhinillah. Naye mulimu guno olaba tugukola tuti mu mbeera ey'okutatenkanya kati ate tunafuna ebikozesebwa tujja kwongeramu amaanyi okugukola biidhinillah tabarakallah. Tusaba Allah atuyambeko, tusaba Allah akkirize. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam.